Uganda bannange banamawulire abakyala n'abaami mbalamusizza. Olwaleero tuli wano ku Media Center nga ekitongole ky'amasannyalaze n'ebyobugagga bya wansi minerals eby'omuttaka ebyobugagga eby'omuttaka tugambye nti kijja kukola. So olwaleero tuzze wano ekituleese kubanga mu weeks eziiseewo waliwo ebitundutundu bya Uganda ebibadde nga bifuna okusalwako amasannyalaze ate ng'ekintu kino kiruddewo ng'ennaku ziwezeewezemukko tubawulidde nga mwogera ku mikutu nga mwogeramu ku b'amasimu nga mubyogerako ku rediyo abalala nga bagezaako okutebenkereza nti kiki kino ekitutuuseeko. Ekintu kino olw'amasannyalaze okusalwako kibadde kibeerawo mu bitundutundu eby'eggwanga ebitali bimu naddala okusinga mu Kampala, ebitundu ebya Kampala. Tutegedde nti amakolero bizinesi na amasomero ne institutions zonna mubadde nga mukeera ku makya amasannyalaze ne gavaako n'otuuka ku mulimu nga tosobola kukola. Bannaffe tukkiriza nti wabaddewo abantu okuyisibwa obubi, abamu bakoseddwa mu ngeri ezitali zimu nga bafiiriddwa ebyabwe era abamu nga tebakoze. Naye njagala okugamba nti okusalako amasannyalaze kuno nga tekunaatandika twagezaako okubabuulira, twayisa amawulire ku mikutu egitali gimu, twateekako ku TV ne mu mpapula nga tubabuulira nti tugenda kusalako amasannyalaze wano. Naye oboolyawo tetwakikola mu bungi ne mu mitendera egyali gyetaagisa. Kati abantu abasinga obungi tebakiwulira era abasinga babadde nga bafunye obusungu bungi okulaba nti buli lunaku agenda okukola amasannyalaze ne gavaako. Kati kyetuzze ekisooka kwe kubeetondera, twandibadde nga twakola kineneko okwawo ne tubawaako akadde ne muteekateeka bye mugenda okukozesa oba ng'omanyi nti n'enkya gagenda kuvaako. Olwaleero bwe tunaba kwebaka ogolerera ddala ki engoye z'ogenda okwambala enkya. Mutusonyiwe, naye olwaleero tuzze okubannyonnyola era tutandiike bupya ffenna tutegeere lwaki amasannyalaze gavaako, kubanga era gagenda nga geeyongera okuvaako mu nnaku ntonotono mu maaso. Ebikoseddwa tubadde Kampala ku layini yaffe gye tuyita Kampala North n'ebifo ebiriraanyaawo nga Namanve. Layini ezo waliwo we ziyita ne ziyita Ekyambogo zisasanya amasannyalaze, Kabakazi Palace, Ntinda, ebitundutundu ebyo bibadde bikosebwa. Waliwo n'ebirala kye tuyita okuyita Emutundwe nga nayo Kampala North naye ng'oyita Emutundwe, Kawempe, Kavule, ebifo ebyo nabyo muwuliddemu nga buli ku makya nga akayaka kavaako. Bitundutundu bye naakulabye Namuŋŋoona, Kasubi, Nabweru, Saapolo, Kagwa n'ebiriranyaawo amasannyalaze gabadde gavaako. Era n'ebitundutundu ebirala ng'Embaale, ekitundu ky'Embaale yo gaavaako ennaku 2. Twababuulira naye era twawulira kereere nga kirabika tebafuna nnyo obubaka bwaffe, naye bo baddako. Naye waliwo ebifo ebirala gye tukyakola ng'Ekakumiro, nabo tuba tubabuulira. Bwe mubadde nga temunaba kufuna bubaka bwaffe mbasaba olwaleero
mu bufune nga tusaba kisonyiwo nakutugumiikiriza. Ku lwa kitongole kino eky'amasannyalaze njagala okubabuulira lwaki amasannyalaze gavaako. Amasannyalaze gaffe weegali, naye ebitambuza amasannyalaze bannange bibadde bitukaddiyeeko ate nga kati tebitumala, kubanga twali tuteekeddateekedde abantu si bangi, si mu bungi bwe tulina, naye ffe twagala enkulaakulana ejje, twagala muleeta bayinvesita bateekewo ebintu, ate twagala nammwe muve mu kukozesa butaadooba mukozesa amasannyalaze, kubanga obulamu bweyagalako ng'ojja n'oteekako kabbalu. Naye okweyongera omujjuzo guno, abantu okuba abangi, bizinesi okuba ennyingi, kitadde obuzito ku sisitimu yaffe. Kati nekiba nga layinizi tezikyasobola kutwala amasannyalaze ago, substations nga tezikyasobola kusupplyinga ekimala, era n'ezi transformer ezisinga nga woliawo ne zibukako kubanga bw'okiyitiriza nga zivaako. Naye okuba kati nga tetwagala mmwe musirise emirimu gye mukola, era n'abo abaapulayinga amasannyalaze nabo tubateekeko ku layini. Gavumenti yasalawo okuteekamu twongezeemu amaanyi okuzimba ebyetaagisa eby'amasannyalaze. Kati ekitongole kyaffe ekibakonekitinga, bannange ekitongole kirungi, UDCL yekuleetera amasannyalaze ewaka, bakakonekitinga abantu miliyoni 2,700,000 beddu. Si batono abo, ennyumba si bantu, ennyumba n'amakolero n'abo bonna abeetaagisa. Kati obwo obungi sisitimu yaffe yali tesobola abusitula. Omwaka guno tugezezaako, newankubadde nga mubadde muyomba wulidde, naye twakakonekitinga abantu 7,600 nga tulina abantu 500 abakola application ne mujjuza foomu ne musasula olusi basasula nemusasula era mbadde mpulira akasookedde bampa bwa minisita bu message bujjula dduni buli bwembeera ne bwemba njogera mukyala gwa amasannyalaze nakola application teganajja kati naye kati bwe tutuuse UDCL neteefuteefu nga bwabagenda okubabuulira kubaddiramuko mu Luganda etandise okonekitinga abantu kubanga tubadde tulina okukolamu omulimu mu sisitimu yaffe okulaba nti amasannyalaze agajja gaba gamala ate tegoonoona bintu, tegoonoona layini ne transformer tezivaako. Gavumenti emaze ebbanga mu kitundu ky'e Kampala kubanga kye kisinze okula ennyo nga tukola kwezo ze beeyita substations awo osanga nga tutaddewo zi transformer ennene nnyingi wansi. Waliwo substation ezo kati ze twali tuzimbye e Kampala nga tezikyamala. Kati nga tukolagana n'omukago gw'abannaffe Abajapani, gavumenti yateekawo project ne tutandika okuzimba zi substations empya. Kati omulimu ogwo tugukoze bulungi 91 ku 100 guwedde. Kati kye tubadde tusigazizza kujja amasannyalaze okugaleeta omwo naye okugajjamu kati tubakonekitinge mmwe ekyo kiba kyetaagisa tujjeko amasannyalaze tubakyuse tubaze ku layini ziri ennungi. Kati omulimu ogwo guba munene, gulina ebitongole byaffe bibiri ebirina okukola. Uganda Electric Transmission Company eba erina okugajja eri negaleeta ku substation
ne wires zitwala amasannyalaze amangi ogatuusa bwe galina okuviira. Kati awo eno UEDCL baleetere waka ne ku factory nejjiraawo negajjaawo. Kati okola omulimu ogwo tulina okuggyako amasannyalaze. Abantu baffe abakola ate nammwe abatambula singa osanga awo waya bazitadde wansi n'olinnyako gayinza okuyingizaamu ako kotayagala. Kyo tetwagala obwo obubenje bubeerewo. Oluusi n'ebirala amayumba gaffe tetwagala tufune obubenje. Kati omulimu guno gutambudde bulungi era tusuubira nti mu Kampala yonna gujja kuba guwedde nga 8 omwezi gw'omunaana. Nga bwe mumanyi ogw'omusanvu gugenda kuggwako. Kati tugenda mwezi gw'omunaana. Mulimu guno gujja kuba gwonna nga tumaze wonna mu Kampala wano. Awo amasannyalaze gabeere mulaala nga buli bw'ojja ewaka kwegali. Mpozi nga waliwo abo ba mutima mubi abasaze waya zaffe. Ekyokubiri lwaki amasannyalaze waliwo mu bitundutundu we tetunaba kutuukayo okuzimbayo substations n'empya n'okwongezaamu amaanyi. Naye kati ebifo ebyo nga bali connected bazitoweredde nnyo, transformer bazitoweredde, substation. Kati abakozi baffe baba batambula nga balaba waawe tulinako amasannyalaze agakyaliwo awatazitowereddwa nnyo nga bakyusakyusa ziwaya ezo. Ekyo kikyatuuka ku kitundu ky'Embaale kubanga baali bakyusa babazze ku layini ekyalinako space. Era n'ebifo ebirala awali obuzibuzibu tujja kubanga tutambula tujja mu nnaku zino eziddako nga tukyusakyusamu layinizi. Tuyinza okuggyako olunaku oba nnaku 2. Twagala bannange tutegeragane nti kino kyetaagisa okufuna amasannyalaze. Ekyokusatu lwaki amasannyalaze gavaako waliwo wali we tetunaba kutuuka ate tewalina alternative y'okukyusa. Kati bwe mudda waka mwena ne muteekako, nateekako paasi, oli naateekako keto, oli naateekako n'aba factory ne bateekako. Amasannyalaze nago okwetaasa oluusi gabuukako. Kati ezo gabuukako galeme okwokya ebintu n'okwonoona ebibyo. Naye ebyo aba UEDCL bwe mubabuulira badduka mangu ne tugezaako. Ne bwe kiba kiro oluusi bwe kiba kiro nga muloopye babagamba bayinginiya baffe bajja Gaza. Ekyokuna ate kinyiikaaza emitima. Tubayite tuti abavandals. Babbi mitima mibi, emitima emikaatuufu tebatwagaliza. Awo omuntu ova otya ewaka n'ogenda n'okwata omusumeeno n'ogenda n'osala ekyuma ky'amasannyalaze ekyo kye tuzimbye ate oluusi bakisala ne bakireka awo. Si lwakuba nti baagala sikurapu ti baagala ki, naye bakisala busazi lwa ttima obutayagaliza Uganda ebeere miraala. Bannange guno omulimu gwaffe. Abantu bano batambula nga babba basala ezo taawe ezo z'olaba ez'amasannyalaze ago amanene ate galidde enjalaasi gajja kubookya. Bateeka n'ekitundu kyamwe mu ddenja. Abalala babba waya, abalala babba zi transformer, abalala transformer bazijjamu oil alimu. Kati kasita amasannyalaze gajja nga transformer bagigyemu oil ng'ekuba. Abalala basitula miti, emiti gyaffe gy'amasannyalaze bagisala bajja kyokka bannange kati oba otegeeza ki? Nojja n'osanga omuti gwe basimbye gwe n'okwata nojja n'akasumeena oluusi bajja ne pawaso ne bakasala ne zigwa.
bo ne bagenda. Kati abantu abo tubakolere ki? Bwe tubakwata ne tubasiba nabo tubawe beyiro. Tubalekeyo. Kati ebintu bino tubirabye, ngenda kuyita abo ebitundu ebitwononera amasannyalaze nnyo naddala mu nnaku zino. Mukono we muli, Mukono, Bombo, Kamuli mwonoona amasannyalaze, Masaka musala emiti gyaffe, ab'e Bushenyi, Busunju n'abalala bagenda wano e Namanve. Mumanyi Namanve tulinawo factory nyingi, kati twagira kebo ne tuziteeka wansi ne tuzikweka eyo, naye abantu bagenda mu kiro ne bazisima ne bazisala. Kati bannange nsaba ffenna Abannayuganda, luno olutalo lwaffe, tukwate kaweefube okulwanyisa obwonoonyi bw'amasannyalaze. Temukitulekera ffekka, kubanga bwe tunagenda okutegeera bajja kuba badduse, naye gwe bw'oba okiwulidde genda mu reporting ku poliisi. Ennaku zino tulina obuno obukwata obusimu, obusimu, naye Kabiriti naye akwata ka vidiyo, Kasana naye akwata ka vidiyo. Tusobole okuba identifyinga, tuba reporting ku poliisi, oba kubira kuba ku namba zaffe ezo za UDCL ze mumanyi era tugenda zibasomera, oba UTCL. Abantu abo tubakwate tubatwale mu mbuga z'amateeka batusasulira amasannyalaze gaffe. Kati kambabulireko nti gye tujja mu maaso, gavumenti etadde nnyo essira okulaba nti amasannyalaze n'ebyo ebitundu bye tetunatuuka tujja nga twongeramu amasannyalaze amaanyi. Tukola nnyo okulaba nti tugenda kumaliriza wano e Kampala, era omukulu waffe akulira ekitongole kya UDCL ajja ababuulira wagenda okukola okuva nga 31 okutuuka nga 8. Twetegeke, tujja kubanga tukola nga tulaba wali overloaded, wazitowereddwa, nga tujja ne tugezaako okulaba nti amasannyalaze gasigalako. Transformer abasinga mubadde muloopa transformer ezaafa enkadde, waliwo ze twajja ne tujjayo tetunaba kuzizza, ezo zonna tujja kuba kati. Nze bangamba ndi sitooko nkadde naye ndi sitooko mpya mu energy, sitooko mpya mu energy n'amaanyi gonna. Transformer zijja, mwena ababadde bakaaba zijja. Kati tujja kulaba naawe tutalaba kuzimba substations kubanga zitwalako akasente akawerako. Tujja kuleetawo mobile substations, tulabe nti Munnayuganda yenna abeerako nga bwe kisoboka. Era tumanyi nti ebyo gavumenti byekola, tujja kulaba nti Uganda esigala ng'eyaka. Abannaffe ab'amakolero mubadde munkubira amasimu, naye kati ebintu byammwe tutandise okubikolako, layini ezibaleetera amasannyalaze. Kati tuli 99.7% okulaba nti olina amasannyalaze mu buzito bwe weetaaga. Tokozesa gaffe gano gateekako ka balubu, naye olina gali 3 phase ayingira mu factory. Twongeddeko okulaba nti factory zijja kubanga ziri stable. Gavumenti ejja kuteekamu era amaanyi n'essira okulaba nti buli wamu tutuukawo nga tukola ku masannyalaze gano. Ng'amaliriza ekitundutundu kino njagala okubasaba nti bannange mutugumireko, mugumemuuko katono. Tusigazizaayo ewiiki emu nnaku mmeka, naddala Bannakampala tetulina ngeri gye tusobola okubawa amasannyalaze amalungi agali stable nga tetukoze kino.
kale nasabye dde ekisonyiwo naye nsaba bugumiikiriza kati amasanyalaze ate tugazzaako olw'eggulo mpozi nga ewuwo tegazzeeko awo ripootinga kubanga ekyo tekiba kya pulaani yaffe ekyo kiba kizibu kirala naye galina gavaako ku makya olw'eggulo ne gaddako kubanga tegavuddeeko lwa kizibu naye tugagjeeko okusobozesa bainjiniya baffe okukola kale nsaba mutugumiikirizeemuko tugezaako okubawa saaviisi gye musaanira Kamuli mwonoona amasanyalaze Masaka musala emiti gyaffe ab'e Bushenyi Busunju n'abalala bagenda wano e Namanve mumanyi Namanve tulinawo factory nyingi kati twagira kebo ne tuziteeka wansi ne tuzikweka eyo naye abantu bagenda mu kiro ne bazisima ne bazisala kati bannange nsaba ffenna Abannayuganda luno olutalo lwaffe tukwate kaweefube okulwanyisa obwonoonyi bw'amasannyalaze temukitulekera ffekka kubanga bwe tunagenda okutegeera bajja kuba badduse naye gwe bw'oba okiwulidde genda mu ripootinge ku poliisi ennaku zino tulina obuno obukwata obusimu obusimu naye kabiriti naye akwata ka vidiyo Kasana naye akwata ka vidiyo tusobole okuba identifyinga tubaripootinge ku poliisi oba kuba ku namba zaffe ezo za UDCL zemumanyi era tugenda zibasomera oba UTCL abantu abo tubakwate tubatwale mu mbuga z'amateeka batusasulira amasannyalaze gaffe kati kambabulireko nti gye tujja mu maaso gavumenti etadde nnyesira okulaba nti amasannyalaze n'ebyo ebitundu bye tetunaatuuka tujja nga twongeramu amasannyalaze amaanyi tukola nnyo okulaba nti tugenda kumaliriza wano e Kampala era omukulu waffe akulira ekitongole kya UDCL ajja ababuulira wagenda okukola okuva nga 31 okutuuka nga 8 twetegeke tujja kubanga tukola nga tulaba wali overloaded wazitowereddwa nga tujja ne tugezaako okulaba nti amasannyalaze gasigalako transformer abasinga mubadde muloopa transformer ezaafa enkadde waliwo ze twajja ne tujjayo tetunaba kuzizza ezo zonna tujja kuba kati nze bangamba ndi sitooko nkadde naye ndi sitooko mpya mu energy sitooko mpya mu energy n'amaanyi gonna transformer zijja mwena ababadde bakaaba zijja kati tujja kulaba naawe awe tutalaba kuzimba substations kubanga zitwalako akasente akawerako tujja kuleetawo mobile substations tulabe nti munnayuganda yenna abeerako nga bwe kisoboka era tumanyi nti ebyo gavumenti byekola tujja kulaba nti Uganda esigala ng'eyaka abannaffe ab'amakolero mubadde munkubira amasimu naye kati ebintu byammwe tutandise okubikolako layini ezibaleetera amasannyalaze kati tuli 99.7% okulaba nti olina amasannyalaze mu buzito bwe weetaaga tokozesa gaffe gano gateekako ka balubu naye olina gali 3 phase ayingira mu factory twongeddeko okulaba nti factory zijja kubanga ziri stable gavumenti ejja kuteekamu era amaanyi n'essira okulaba nti buli wamu tutuukawo nga tukola ku masannyalaze gano ng'amaliriza ekitundutundu kino njagala okubasaba nti bannange mutugumireko mugumemuuko katono
tusigazizaayo ewiiki emu naku mmeka naddala bannakampala tetulina ngeri gye tusobola okubawa amasannyalaze amalungi agali stable nga tetukoze kino. Kale nasabye dde ekisonyiwo naye nsaba bugumiikiriza kati amasannyalaze ate tugazaako olw'eggulo mpozi nga ewuwo tegazzeeko awo reportinga kubanga ekyo tekiba kya pulaani yaffe, ekyo kiba kizibu kirala naye galina okugavaako ku makya olw'eggulo ne gaddako kubanga tegavuddeeko lwa kizibu naye tugagjeeko okusobozesa banjiniya baffe okukola. Kale nsaba mutugumiikirizeemuko tugezaako okubawa saavisi gye musaanira. Onooba wano bba wali omwana wo nga alwadde agenda mu ddwaliro bajja mutuusa mu ddwaliro nga tewali masannyalaze. Kati nsaba mutugumiikirize ate nsaba tukwatire wamu tulabe nti amasannyalaze gali kampite omu kuba UEDCL ajja tunnyonnyolewa bwe bagenda okubanga bakyasalako. Waliwo layini eziwedde nga layini ya Kavule eyewedde erirwedde nakulabye tegakyavaako mwe kati muli miralamu mweyagale mukole overnight. Honorable Minister, ngenda kuyisa mu bwangu ebimu ebyogeddwa bakama bange ng'ekikulu mu byonna ekisookerwako nga Honorable Minister babadde abannyonnyola nti amasannyalaze gajja kusigala nga tugajjako mu kiseera ekitono okuviira ddala 31 Ogw'omusanvu okutuukira ddala nga 8 Ogw'omunaana. Naye mu bitundu si wonna tuli nga tukomekkereza pulojekiti eno ebaddewo ey'okutereeza amasannyalaze mu bitundu ebyetoolodde Kampala gye twayise Kampala Metropolitan Transmission Project. Ebitundu bino biriko ku substations zaffe 2. Waliwo layini eva Namuŋŋoona ng'egenda mu bitundu eby'Emasanafu. Gamba tunuliranga ebitundu nga Masanafu, Kinoonya, Bukulugi, Lugalaawo, Lusaze, Kigobe, Bukirira paka eri wansi ku chaachi ya Pastor Imelda. Waawo bijja kubanga amasannyalaze tugajja ku makya paka akawungeezi. Ate side eri ey'Ebusega waliwo layini endala gye tujja Emutundwe waliyo era ekkuŋŋaanyizo ly'amasannyalaze ddala. So okutunuulira ebitundu nga poliisi y'e Nateete weeri, mu Kigagga, Kibumbiro, Kigwanya Road, Busega Kabaale, Busega ngaawe Wassamuna oluguudo bakalukola kati, Factory, Church Zone awo ku Mataazi n'ebitundu ebirinaanyeewo. Naye nga mu bino byonna kye twagala okutegeeza, yes okunyigirizibwa kwe kuli, naye kye twagala kulaba nga ate twongera okutereeza empeereza yaffe. Omulimu guno kyeguli mu kutunuulira ennyo kugumya mugongo. Omugongo mugumanyi nti omuntu ayinza okuba nga omutwe mulamu, ebigere biramu, naye omugongo bwe guba nga munafu obeera toyinza na kutambula. Lwaki? Lwa spine. So tusaba mutugumiikirize mu kiseera ekitali kyawala nga bwe tubategeezezza project eyo egenda kubeggwa. Naye kye tulina okwetegereza nti si gwe mulundi ogujja okusemba okujja okubasaba. Waliwo projects endala nyingi nnyo era ezongera okutereeza emigongo gyaffe nga minisita bw'abadde abategeeza nti twetaaga okuzza obujja layini zaffe nnyingi. Kumpi waliwo project nga 12 munsokkirize nze basomere wano
waliwo nga ku substation ye Mutundwe, substation eri ku Hoima Road ye Busunju, waliwo ye Kajjansi ku Entebbe Road, waliwo Lugogo wano wegatuukira, waliwo Kawanda, waliwo Lumpewe, waliwo Kireka, waliwo Njeru. Amasanyalaze mutukkirize nga tugajjako ku makya nga tugazaako akawungeezi. Okusaba tubasaba mu kiseera kino ne kugenda maaso okwongera okubeera nga mututegeeza. Bwe kiba ekitundu kyo totegeezeddwa nti leero amasanyalaze gagenda kuvaako, tubasaba mututegeeze. Mulabe nga temutandika kubira abantu bali mu field nti munaye wano gavuddeko. Nedda. Lwaki kyetaagisa okubeera nga mututegeeza? Naffe abakozi abali mu field eyo tuba muntalinga. Buli lw'okuba n'otutegeeza kituyamba okumanya ani gwe tuwadde omulimu guno. Naye bw'oba totutegeezezza kiba kizibu nnyo okumanya Isaac ali mu field eyo akola ki. Ayinza okuba mazima ddala mwamusanze ku awantu ne mugamba naye gwe oli wa UDCL jangu okole wano, naye tetumanya ddala byakola bituufu oba ddala akola bibye. So tubasaba mukozese ennamba zino eza bulijjo nga mukola ki, nga mututegeeza. Waliwo ezitaliiko za kusasulira, munsabe nzibaddiremu 0800 223 088 0800 285 285 oba 0800 385 385. Temukoowa kututegeeza kubanga tuba twetaaga report. Ne line endala nyingi empeereza muzimanyi ku social media kwetuli, era oteeka mbuteesi at UEDCL limit UEDCL TD ye handle zaffe ku mpeereza zonna eza social media. Twagala okubategeeza era tufunye amawulire nga abamu, ate kino tujja kyogera nti oluusi bayinza okuba nga abamu bakozi baffe, abalala bantu mu community bakiyita batya, mu kitundu abagenda nga bagamba bw'oteekayo 50,000 10 osobola okufuna express. Bannaye twagala obategeeza okujjako olingaze n'asaba nti nze njagala gange gakwesasulira egyo 42,700. Naye bw'oba nga wasaba amasanyalaze aga gavumenti agaliko inspection 22,360 ne unity ezijjirako eza nusu 604, bannaye mutuule entende, sente zammwe bajja ziriira bwereere. System gye twataddewo yakulaga nti eyasooka okusaba yakolaki, yasooka ate n'okugamba ani agenda okubeera nga bamuwa mita tekikyakolebwa ku office wogenze. Nedda, kiri tukikolera ku head office ne tulaba nti bano betugenda connecting enkya ne tubaweereza ggulu ne tubaweereza wa. Olwaki? Olw'okulaba nti eyasooka mu layini yakola ki. So ekyo njagadde mukitegeere bulungi. Sente zammwe bajja zibalyako ate mugambe era twabalimbye. Bw'olaba of course tukyayinako okusoomoozebwa okulala oba obubbi bw'amasanyalaze ne vandalism oba bagiyita batya, tetwagala buyita bubbi naye buba bubbi. Omuntu kuba bw'otaba mubbi ndowooza abeera mutujju. Bw'osala ebyuma n'obirekaawo naye manyi waliyo amalwaliro kiba kitegeeza ki. Naye
obubbi bw'amasanyalaze bannaye bukyaliwo, tukyasaba mutuyambe mulabe nga mukola ki, tweyamba kubanga gye bukomerera bw'obanga oli ataddemu akawaya gw'ate atabba gwabeera amusasulira. Tulina ennamba zino zo za njawulo ku ziri ez'okomplaininga ze nabasomedde waggulu. Zino zo za whistleblowing kwekubira nduulu eri 0312 333 377 ne 0760 649 98. Nga maliriza tuyina essuubi era meters ezibadde nga twafunamu okusomoozebwa zatandise okutuuka nga bwe mutandise obbirawo byonna ku mitimbagano. Si kiwaanyi mita weeziri tutandise okuconnectinga ku programu eri gye mbagambye n'ebyuma ebirala byonna nga transformer zitandise okujja era mu myezi 6 nga Honorable Minister bw'abategeezezza. Zino abantu emitwalo 5 bajja kuba bamaze okuconnectingwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala.